tukwaniriza nnyo gwe munnaffe ku programu yaffe tukole tuli ku Bukedde TV1 amannya nze Michael Mukasa-Ssebbowa nga mu programu eno tukole mwe tusinziira okwogera ku nkola ya ssente ey'omulembe nga tunoonya bannaffe abo abalina bye bakoze ebisobola ffenna okututwala mu maaso. Nakugamba wiiki eyise tujja kudda ne Ssaalongo Robert Serwanga ayongere okututambuza mu nsonga y'enkoko. Ku mulundi gumuli yatulaga nti enkoko ddala ziri mu ssente, n'atulaga mu nsi yonna enkoko eziyimiridde, n'atulaga mu Uganda tuyimiriddewa ku nkoko. Kati ku mulundi guno agenda tubuulira biki ebyo omuntu byateekeddwa okukola okusobola okufuna mu nkoko. Waliwo abazikoze oba abazirunze ne zibalema, waliwo abazirunze ne bazifunamu akatonotono, wabeerawo ate abazirunze ne bazifuniramu ddala. Ebintu ebyo abo bye bakola abazifuniramu ddala okutandika lunaku olwaleero Ssaalongo byagenda okututambuzaamu. Ssaalongo tukwaniriza nnyo. Weebale nnyo webule ddala Mike. Atulaba nkulamusizaako nnyo ate nkwebaza munnange byonna by'okola ne gy'owangalira eyo Mukama gy'akkuumidde. Muli mutya ate era olwaleero tukomyewo nga bw'otugeza okusobola okumalayo ezimu ku nsonga. Tuyinza obutasobola bimalayo byonna mu kaseera kano, naye ezimu ku nsonga lwaki omuntu yandibikoze nga bw'abikola. Saagala n'okutandikira walala, njagala kutandikira ku kulondawo. Okusalawo. Nasazeewo dda njagala kulunda nkoko. Kakati nkoko kiki kye ŋŋendamu mu nkoko? Kubanga tulina enkoko, tunuulira enkoko, tulina enkoko ze tuyita zimaama. Ng'olunda zimaama nga amagi gaazo ge balulamu enkoko eza bulijjo. Ze tuyita nga parent stock. Ge baalula. Kyova olaba si buli nkoko nti ebiika ge baalula. Ekyo tulina okimanya. Ezaffe eŋŋanda tusobola okukola bino bye tukola naye tusalawo ne tulyako omukaaga ne maamira omunaana. Ekituufu. Naye twaliyo enkoko nga yo maama. Gwe mulimu gwayo. Kyova olaba otwala enkoko yaffe n'ebiika n'ogibikiza amaki n'ogaalula. Kyofuna ofuna lusuluuju. Naye tosobola kufunayo yennyini nga bw'eri. Kati ofuna kyoyozezzaamu. Kati bannaffe bano awuyinza okusala awo ne wasinga ssente nnyingi mu kwaluza. Ng'ofuna bali bamaama bakuwa amagi n'oyaluza. Kati mu Uganda tulina abo abaaluza ennamba emu mu kukola ssente. Ennamba ey'okubiri mu kukola ssente ze zibiika amagi. Ennamba ey'okusatu mu kukola ssente ze z'ennyama. Kakati bano baffe ziri eza jjajja ozimanyi eza jjajja kuloyira biki ezo zitandikira mu namba 5. Kakati bw'obanga ogenze mu mulimu guno ogw'okulunda enkoko kikulu nnyo okusalawo ku bino ngenda kukola ki era olina ne kw'osinziira. Gwe ng'omuntu ali eyo olina okusinziira okulaba nze nnunda eki kino kye kisinga okufuna ssente naye nkisobola. Zo weeziri ssente. Naye obusobozi bwange nzisobola. Era baani abakikola nga nze. Bwe nali ŋŋenda ku yunivasite okusoma, waliwo koosi ze baali bampadde. Naye ekibuuzo ekyali ekizibu ennyo mu koosi ze baali bampadde, nabuuzanga oyo asomye ekyo agenda kukola ki era ngenda kuba ngaani. Abantu bwe baalemerwanga okunziramu ng'ekyo nkita kubanga nayagalanga nnyo omuntu ngenda kuba ngaani. Kati twogera ku kulunda okw'enkoko nga oyagala okukola bulungi. Kati gw'oba mukyamu okugamba nti gezaako aba agrarian systems, kubanga agrarian systems olabye beekola ki, olabye bye bakola era asobola okukulaga n'akutembeeta bulungi mulimu guno. Kakati tulina okumanya okwaluza kuno kyakulondako, okulunda ez'amagi kwe kusingamu ssente. Kati osooka weebuuza n'akusobola era biki ebyetaagisa bwe mba nga ngenda kusobola. Bino ebibuuzo tebiddibwamu ku TV Bukedde. Bino ebibuuzo biddibwamu na bikolwa. Ebibuuzo biddibwamu na kukola. Kiraba kubanga ojja kulaba nti nze nsobola katugambe olonzeewo za nnyama
naye oli waffe Migamba Masaka gy'oli kitegeeza nti okutuusa enkoko zo ku katale olina okuba nga wawanvu ku bantu abali enkoko ez'ennyama amangu. Kati gwali eyo ati wandirunze ezo olwajja ogenda okulundira so nga ate ali okumpi n'ekibuga yasobola okulunda ez'ennyama mangu kubanga teekawo ebiki bwekali. Kati mu kulondawo ku bino ebisatu oba ebina ebyokulondako olina okumanya kikyokola kisobola okulondako. Naye emabega wonna mu mutwe gwo ng'osalawo kikyogenda okukola mulina okubeeramu okugobolola amagoba. Kikulu. Kati enkoko tukikola kunyumirwa. Okunyumirwa kwokulina kujjira mu magoba. Obwo bwanga okyaga n'okinyumirwa twali mutawaana. Naye ate kinyuma nnyo ng'onyumirwa ate ng'ofuna. Oluusi we ndabira abayimbi omusajja ng'asanyusa abuukabuuka akola ki buli kimu akikola na buli kimu naye ate nga yasasuddwa ssente mulimu mu nsawo. Anyumirwa. Kati ako kubayita okumalamu akagoba. Kubayita okumalamu akagoba. Nga kyokola okyagala ate ng'okola ki? Ng'ofuna. Tulina okulaba tubigatta. Akati ojja kwesanga nti omuntu ayagala okufuna mu nkoko ez'ennyama. Mu nkoko ez'ennyama obungi kikulu. Numbers. Kikulu nnyo mu nkoko z'ennyama. N'akatale kikulu. Kati ebyo bino olina okubanga okuddamu kwabyo tosooka kusumagira n'onoonya ne bagamba kale onuuza ez'ennyama onaazitunda wa njabba noonya olimba. Bw'oba olunda enkoko ez'ennyama olina okubanga ebino ebibiri akatale n'obungi bikulu. Era obungi nga businzira ku katale. N'olyoka omanya akatale. Omanye ekitwavuwazza mu bulunzi bw'enkoko kati tugambe ez'ennyama kiri nti ojja n'ofuna enkoko zino n'ofuna w'ozitunda ate n'omala emyezi 4 okuddamu okutunda. Tugamba otunda oyosa. Nti zino bwe ziggwamu oli ng'azaagala endala enkya ate akusanga tolina. Ani n'omugamba nnindaako. Noba ng'osse bizinensi. Kakati kyova olaba ogenda mu nkoko bamubanja. Eri enkoko ewooma bw'eti eriwa. Munnange nnindaamuko anti munnange nabuukinga n'okola ebintu nga gwe kennyini wottira akatale ate kokoze ki? Ate kokoze. Olina okulaba nti enkoko zo olina obusobozi obugirabirira emyezi 6 obulungi. Myezi 6 bw'olabirira. Emyezi 6 gye gireka abantu mu mulimu gw'amagi oba okuvaamu. Agenda okuyingira mu gwokuna bambi. Nga bwagattagatta nga tebivaamu. Akati n'obanga okuzizza bubi kitegeeza n'okubiika tekujja kukola ki? Tekujja kutuukirira. Yoyo waaki? Ow'amagi. Emyezi gino 6 ogitambudde otya? Kati n'ojja ku zaffe ennansi. Ezaffe ennansi oba kuloyira nungi kuba kuloyira esinga ennansi mu kukula amangu ne mu kubiika amagi obungi. Naye ate bwe tugisaba embiika n'ennyama ey'akatale ku supiidi akatale kwe kaliira ate munnange zitambula bubi. Zibiika zitya? Kuloyira ebiika amagi 120 omwaka bwe busobozi bwayo. Ate eri enzungu ebiika amagi 3. Nze gye nnunda ebiika 312 omwaka. Akati ffenna twagala tutunde magi twale bana ku ssomero. Gwe enkoko yo emu ebiika 120 amagi. Eyange ebiika ate eyange ebiika lya kyenvu lya njobe ya kyenvu. Naye nga gali 120. Eyo 3. Yange 3. Kubisizaamu ebiri. Yes. Kati bwe tuba tulonda magi olonda enkoko ki eyokukola ki? Ey'okulondako eyinza okutwala omwana ku ssomero oba eyinza omusigaza awaka. Neyabako. Kati olina okulondako obulungi. Kyova olaba bw'oba olunda kubaako bulungi obeerewo n'enkoko zaawo tewali mutawaana ku eyo. Naye nagambye nze mba njogera ku nkoko njogera nkoko ekusasula.
atuliza nawe munaffe atulaba tugenda kuba tuwumula mu katono bwe tukomawo Saalo ng'agenda kwongera kutunyonnyola ekyo ekintu otuuka otya ku ekyo ekisinga okubeera ekirungi okuva mu bika bino byonna bisatu oba ebina tumaze okwogera ku katuwumule mu katono.